Kaakati akatambiko olabaako oyo omukyala gw'olaba akutte omufaliso baawe amusanze mu nnyumba n'omusajja omulala. Baawe yamulesse waka n'agenda musajja wattu akole anoonyeeza akameeza. Wabula omusajja ate bw'akomyewo misana agenze okusanga nga mukyala we ali mu nnyumba n'omusajja omulala bali ku buliri bwe bali mu kweyagala bali mu kukola mukwano ogw'ekimmemmette nga n'omusajja omukazi gw'ayingizza mu nnyumba neiba waabwe nga n'okumumanya amumanyi nga n'okumanya amumanyi ne bannaage abakazi ng'ate ejjoogo mulitadde ku levo ndala. Omwami ono ky'akoze akutte ebintu by'omu nnyumba okubadde omufaliso bano gwe babadde bali mu kweyagalirako gwe bakoleddeko omukwano n'agukwata n'aguwa omukyala n'amugamba omufaliso gwogwo. N'aggyayo ebintu by'omu nnyumba okuli amaseppiki, ebikopo, amajiiko, buli kimu n'abiteeka ebweru. N'amugamba nnyabo ebintu bino biibyo kati njagala nkusiibula ogende mu bufumbo. Amugambye njagala nkusiibule ogende mu bufumbo. Omusajja gwe nkusanze naye sirina kye ŋŋenda kukukola wabula genda mu bufumbo. Omukazi ali wano kati atunula matankane alaga tayagala nakugenda ssebo. Kati waba toyagala kugenda ki ekibadde kikuleetesa omusajja omulala mu nnyumba y'omusajja? Mbadde mmanyi bino abakazi mukikola kubanga omusajja gw'oba olina oba omwetamiddwa ate akugoba olaga toyagala kugenda. Abantu bano nno banneyiba n'ab'okukyalo bakuŋŋaanye beerolere ku mukazi Haaji beerolere ku mukazi Haaji. Abakazi b'ennaku zino nno mutabuse ebintu ebikolebwa abasajja ate ssebo nammwe mwagala okubikola. Abakazi ssebo baagala okukola ebintu abasajja bye bakola nawe ssebo bakyazeeko naye ng'okyaliza mu nnyumba yano eyabbaawo oba eyiyo. Omukazi bamugoba tayagala kugenda ali awo ssebo atumbidde atugguba tayagala kugenda. Amuwadde amaseppiki, ebikopo, mufaliso, bulangiti n'amugamba genda ew'omusajjawo. Nze ebintu by'obadde mwekolerako sikyabyagala. Genda. Naye omusajja olowooza anaasobola okubeera n'omukyalo. Olowooza omukyala tagenda kudda mu kyalo kubanga neiba ewuwe gy'asula yaggaddewo dda ye n'amalamu omusuubi. Kati oba omukyala agenda kuddawa? Omusajja bw'oba omukoye muviire. Genda mu bufumbo bw'oyagala wabula tokuwulira byambyo ne mu nnyumba ya musajja. Kanko tosaka akatambi kano okeerabireko naye kali mu Lunyankole so musobola okutuyambako ne mutuvuunulira. Video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Arinchiza arebe kunu mukazi zigwe kwandikira omugenzi akwenda Mkono bijano to information eriyo. Zote information. Ogo mukazi ogo ni muramu wanje nyewe anshwarize. Ibaka munago munju. Nyomwe nyuti nyine chokora siku ngo mukazi sibe ni akamusigo munju yazakora. Omukazi yakuna na iba kumana rawana ibu. Tubendu mu bantu bari bigamba wakati tuchanga kuna mama. Wakati wayenda wazazi muwe kwa direct kandi kwa direct naenda kunonyereza ibintu byatwara ibintu yabera ibera bishira mu jya sanyondo sanyondo ngo twamushanga na sanyondo wewe bona kwa neiba wayo muri ranwa umufarisi bambarara hamwe bandi bararaba na umufarisi baba umufarisi jidebi umufarisi ngo yabare umufarisi no kwa braza banje yabaro noko mushije biro mutayize bamwita sanyondo usebo omusiguze Kakati ensangi zino abakyala kati nabo baagala kufuukako bahaaji. Omukyala abeerawo nga naye bamuyita Haaji Nagundi. Kwegamba abakyala mukoze nnyo guno omuze gw'okuba nti mwagala okukola abasajja bye bakola.
mwagala okukola abasajja bye bakola, mwagala okufiiringa abasajja kye bafiiringa. Ennaku zino seba abasajja abakyala beegumbulidde okukyaza abasajja mu maka g'ababba baabwe. Omusajja akeera ku makya n'akuleka ewaka, n'akulekera akasente ak'okukozesa, azaaka meeza tokola, n'agenda anoonya ssente. Kyokka gwe budde bw'avaawo gwe ate waka ng'olyoka oyita omusajja omulala mu nnyumba ya bbaawo. Ako akajoogo n'akamanyiiro, bino by'emu ku bintu ebireetedde abantu okuttiŋŋana n'obutemu obungi obusukkiridde mu bafumbo. Ennaku zino era omwaka guno gwe tuli mu 2026 obutemu bususse. Abafumbo besse, abafumbo beewadde obuto, abafumbo beeyokyezza, abafumbo beetemyetemye lwa nsonga nga zino. Nti omukyala ajja kkeera ku makya aleete omusajja omulala mu nnyumba y'omwami. Omwami atuuka awulire obusungu, atte omusiguze oba atte n'omukyala. Oba omukyala mu kuswala okungi akwate akambe akafumita bbaawe amutte. Naye ng'ensonga eva ku bino. Omukyala bw'okeera ku makya n'olaba nti omusajja omukooye, owulira tokyayagala na kumanya ku bya musajja ono, oyagala kufunayo muntu mulala, oyagala kukyusaamukko ku nvubo. Kwata ekkubo ovire omusajja, ogenda okolera ebintu ebyo gy'oyagala okubikolera. Naye lwaki ate obikolera mu maka g'omusajja? Lwaki obikolera mu nnyumba ya musajja? Lwaki obikolera mu nnyumba ya musajja? Tulaba nti abantu be beeteekamu buzibu, abantu be baleeta abantu obusungu. Lwaki ebintu bino obikolera mu nnyumba ya musajja? Omusajja bw'oba omukooye muviire bw'oba omukooye. Ate n'ekisinga okuluma, teri muntu yenna agenda kukusanga ng'oli mufumbo n'akusigula, ne bakusanga ne bakukwata n'akuwasa. Taliiyo. Ng'oli mufumbo, teri muntu agenda kkeera ku makya bbaawe abasange nga muli mu bufumbo, akukwate, abasange nga buli mu mukwano, akugobe, oyo omusiguze akuwase. Abasiguze baba bakiremya, baba bakulemesa bufumbo. Wandibadde oguma n'ofumba bufumbo obulungi n'oba temuyina nnyo, naye n'oguma. Okuwankawanka mu bufumbo bw'omusajja kiki? Oli akusigula talina kyagenda kukuwa. Omusajja akulabirira, buli kimu akikkolera, omukwano agukuwa. Oyendeguza ki ng'oli mukazi maka g'omusajja? Oyendeguza ki? Teri musiguze agenda kkeera ku makya kutwala mukazi gwe bamukwatidde naye mu bwenzi, era bye babakwata omusiguze ye anoonya waddukira. Gwe mukazi watunga olyoka osiraanira awo. Ekiba kidiridde kikudda mu kyalo, kubanga newe omusiguze oba togenda ggendayo, nze nkubuulira. So ekintu kino abakyala basinga mulina okukimanya nti abasiguze bano ebiseera ebisinga mubaagala, timuba mwagala okuba nti mukyusaako ku oyiro, naye bagenda kuboonoonera amaka. Kati ono ebyo byayonoonese dda, ayinza n'okuvaawo ng'adda buzzi mu kyalo, kubanga omusiguze yadduse dda, ye talinawo, tabirinamu. Ajja kudda buzzi waka wuwe kwebaka, oba ayinza okusooka n'abulamu okumala ng'omwezi, ajja kudda ate luvannyuma. So abakyala ekyo kimulina okukimanya, era mulina okukimanyiriza nno ddala. Okitegeera ekintu ekyo? So embeera y'ebwetyo bw'etambula si byangu, naye bino eby'ebimu ku bintu ebireese ennyo obutemu n'okuttiŋŋana mu baagalana. Abakazi musussizza ejjoogo, n'abasajja kye kimu. Kati oba ebintu mubikola kwesasuza, simanyi oba kati abakazi nammwe mwesasuza basajja sijja kulimba. Wakati abasajja bandibadde bakola, ate kati abakazi basusse okubikola. Abakazi neofuna otya llo eyingiza omusajja omulala mu nnyumba y'omusajja. naye kale ffe tuli okuba nti tubatuusaako amawulire gonna agaba gaguddewo wano mu Uganda. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Abasiraamu mwebale okusiiba, kyakakasiddwa nti Idi egenda kubeerawo ku lunaku olwokutaano, ndowooza lwe lwenkya. So mwebale kusiiba, mwebale kuba nti mumalako ekisiibo. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mbeere bulungi, mweraba.